Omukutu ogwa TikTok gufuuse ensonga mu ggwanga. Osobola okukwata vidiyo, osobola okubeera ng'ozina, osobola okukola buli kimu ky'oyagala muganda wange n'owanikayo akatambi ku mukutu ogwa TikTok. Kaakati nno olunaku olwaleero munnange Shalom Namagembe wali ne banne Shadrack kw'ossa ne Ssuubi nkugambye wali babadde munnange nga bakozemuko wali ka challenge kaabwe munnange kabadde kakutumba biro okwetooloola famire ya Bobi Wine oba munnange abaana b'omukulu munnange ate Bobi Wine eside wano. Bye ngenda okubeera nga nkulagako mu maaso awo kw'ossa ate King Saha n'omuwala like amuyita uncle, mwana muwala ayita King Saha uncle nga bw'ogezaako okulaba ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo ate nga Pallaso muganda wange alaze ekyokya wali munnange ate e Canada yatuuseeyo okubeera nga alabakokko ku famire ye eside eyo. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Nga bwe mbadde nkutegeeza munnange omukutu ogwa TikTok gufuuse ensonga munnange ate mu ggwanga okwetoola. By the way TikTok gwe mukutu ogukutte ekisooka munnange wali oteekayo vidiyo munnange mu ddakiika ntono nnyo naye banga vidiyo eyo etuuse ku bantu munnange ate abawererako ddala. Ate nga bw'omanyi nti no famire ya Bobi Wine muganda wange eri popular nnyo nga bw'okiwulira ey'omukulu munnange ate Bobi Wine era ng'akatambi ako k'olaba katwedinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok wali nga bw'olaba awo Shalom Namagembe Shadrack kw'ossa ate ne Ssuubi bannange babadde bagoyinga crazy mu katambi era nga boogezako okkalaba. Weebityo nno munnange Ssuubi ye akuze era nga boogezaako okumulaba kw'ossa ate ne mwana muwala munnange ate Shalom naye wuuyo ate n'omulenzi munnange naye munnange akuze wuuyo eside eyo. Bonna bakuze munnange era nga boogezaako okulaba abaana b'omukulu munnange ate Bobi Wine eside eyo. Katugende mu maaso wali muganda wa King Saha omukyala yazaala oyo omuwala nno. King Saha abadde yamukyaliddeko wali ne banyumyanyumyamuko awo katono era nga boogezaako okulaba ebadde mboozi wali nga w'omanyi omwana munnange ate w'anaanyumyanyumyamuko ne uncle we eside eyo naye nga akatambi ako kabadde kakutumba biro okwetoola. Kansooke nkuweekokko olabe ng'embeera bw'ebadde mu katambi. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo era ku sayidi y'emu. Katugende mu maaso wali King Saha nga bwe muceekinzeko esayidi eyo nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo. Katugende mu maaso wali Pallaso ali Canada ne famire ye era ng'ataddeyoko wali akatambi by the way akabadde koogeza abamu obwama esayidi eri. Omwana ali mu kunyumya munnange ate obulamu omwana mulenzi munnange ate Pallaso esayidi e Canada wali era ng'akatambi kano by the way kabadde kakutumba biro okwetooloola. Just babaddeko awo nga bali mu kukiringakiringamukko awo nga boogezaako okulaba embeera nga bw'ebadde munnange ate mu katambi. Pallaso yabadde azze okulaba ku famire ye kubanga bambi yabadde atudde akaseera nga tagendayo munnange ate kulaba ku famire ye. Jjukira nti nno yakomako mabegako wabadde wayiseewo munnange ebbanga ddene bukyanga Pallaso atagenda munnange ate kulabako ku famire ye.
kale nno bw'atyo Pallaso bambi yabadde yagenzekoko e Canada okulaba nga alaba munnange ate ku famire ye. Jjukira nti nno abadde amaze ebbanga nga bambi nga tabalaba nga aludde oggenda obbalabako naye munnange walinga boogezaawo okulaba kakati nno leero mu katambi yabadde ne muwala we omuto nga bw'omulaba awo just nga bali mu havingamuko munnange ate faani mu kitundu bali mu kweyagala munnange ate wali mu nsi e Canada esayidi eyo. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo.